Zerukwago Swali ndi musanyufu nti Paulo Kagame munaku ze zisembayo ensi emuvuddemu. Yes, Kagame okuva nga ali mu refugee camp wano e Kampala e Uganda abadde mutemu era is an expert mu kutemula abantu. Batandika okutemula abantu nga Museveni abali kurutinga balwanisa Amini mu Furonasa, ne bajja mu Furonasa ne bagenda mu NRA ng'omulimu gwe specifically kutemula abantu. Ne bajja ne bagenda e Rwanda ne bawamba obuyinza era ne banyiga Rwejema nti Rwejema yali tajja zinira ku ntoli z'abaana ab'e Kampala, yali so over ambitious. N'atemula abantu, natta ba UN peacekeepers 10 nga baagala okugoba UN ereme kulemesa kutemula kwabwe okw'abantu batwala obuyinza. Ne batwala obuyinza azze atta bakayiira balumu Beni Kiwanuka. It's squad z'Abanyarwanda ze z'abanyiga nga baagala ovumaganya Amini. Okay, ne bajja ne bateekawo ICJ, International Court Kimanyi Tribunal, UN Tribunal. Ba Michael Hooligan ne banoonyereza ne bategeera nti Kagame yalina omukono mu kukuba ennyonyi ya Byarimana. Okay, Louis Haba n'atandika okumunoonyerezaako nga bakizudde nti yalina omukono mu kitta abantu awo e Rwanda. Kagame's Western Friends n'Abangereza ne ba witness abaali bazze ng'ate Abamerika be bawawayalinga nga babatiisatiisa. Azatta abantu nga buli wayagala ng'abikkirirwa Abamerika abo ba Bill Clinton abo bano ba John Bolton. So akayiringo ako ensi weebe kavuddemu at last nga Tshisekedi, His Excellency Tshisekedi yagenda okukatunyigira. Big up kozi yaffe kati erimu eggumba. FBI reports tuzirabye kabadde nga kekubana n'abamu kuba FBI nga kabaka abantu keka incriminating kebateka nga kabateekako emisango egitaliiyo. Okay, nga babaza nga kabatta. Okay, kabamba kali kawambe wano Lusebagina America neteekawo embeera ne kamusesema. Patrick Karegeya, Kizito Mihigo, John William Ntwali, Rigara n'omwana we bambika awunzika naye kamuwadde obutwa naye naafa omuwala. Ono mutabani muwala we yagezaako kesimbako ne kamukwata ebifaananyi ng'ali bukunya. Akantu ako Kagame ka sitaani akawedde emirimu ensi k'erina okukolako. Ndi musanyufu nti ensi ekavuddemu. Umanyi Baba America, they have got no friends, or they consider their interest, what they feel like their interests are being threatened, they deal with you swiftly. God bless.